Saudah Ow'ekikolo kyali kya maama nagana maso nabine bitama nagana mafa akasukali ka mama obukodyo bwali bwa mama tubadde tusaba tukolaganire wamu munange nze kulaba wano siri nnyo muntu wa ntalo ekitegeera mukwano so happy birthday first. Badde njagala obuuze ku bantu bafaanizi bo abakwagala before ng'olwedde tetunaba kulaba obeebaze okwagala ennyo okitegeera mukwano obeeko nekyogamba abawagizi bo kyobasuubiza naye nga mu Abitex bulamu bwokka togenda kuddamu kunyolwa yadde okujulwa yimbira buyimbiza abawagizi okubeera n'empisa n'omwetowaze eri Mukama Katonda lyekkubo lyokka eriyinza okumazaako okutuuka oyagala. Omuyimbi abadde ku TikTok ng'oluyimba lukubye ebbanga lyonna nga bamunoonya tebamulaba ne tumugjayo ne tumusayininga n'abaako amakamu ava bwe twogerera kati buli mu booking ewaffe atambula ne Serena twagala oli yayimbira kyali kya maama kyenjagala okubagamba yonna gye tuyitidde ayimba abantu bonna abawagizi bayimba oluyimba baali balwagala ddala naye nga tebamanyi ani aluyimba. Oluyimba zizimu ku nnyimba mu myaka ebiri ezisinze okutrendinga ku TikTok ne ku platform za media zisinga obungi naye nga tebamanyi ani yakola ki aluyimba. N'olwaliro vidiyo tugitadde abantu bagenda kumutegeera bulungi nnyo ate muyimbi wa maanyi amanyi okuyimba awo abawagizi ekitiibwa eddoboozi lye ddungi ne message ayimba nnungi. Suubiza bannayuganda nga bimanyi nti Abitex tatera kukwata ku kintu ne kivumbeera nze nzekka anyiga ejjinja ne ndijjamu amazzi era mugenda kukiraba ku Saudah baagala n'abayimbi abalala. Oluyimba nalusanga ku TikTok kubanga nze mbeera ku social media nga buli kaseera ndaba ennyimba ezisinga okutambula era nalusanga ku TikTok ne munoonya era bwe yajja ne mulaba nga muntu mulamu ne tusalawo okutambula naye. Tugenda kutambula naye ebbanga gye tunaaba Mukama yali n'abasazeewo banaaba nga maye abayimbi bakyuka banaaba nga takyuse nga jidda ali ku mulamwa tujja kutambula naye ng'oluyimba omusanga nalwo era alina omuwandiisi we naye kati tulina ennyimba endala ze tumuwandiikidde ate naye muwandiisi mulungi. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Saudah. Happy birthday to you. How old are you now? Saudah Ow'ekikolo kyali kya maama nagana maso nabine bitama nagana mafa akasukali ka mama obukodyo bwali bwa mama. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. E Uganda tebalinayo office okuleka Dubai ne Abu Dhabi gwa beetaaga. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku nnamba y'essimu nga w'ogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Apex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga w'oziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde ayambye abantu bangi, alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children or liking page ye eya Facebook ku Mariam Music. Saudah baagala
nange mwebale nsanyuse okubanga mbalabyeko neyanziza nnyo mukwano nange nsanyuse I'm happy ngenda kwegattako era mbegaseeko saawa eno ndine Abitex promotions nsuubiza okuba omuntu mulamu sirina ntalo nange bannange olwaleero vidiyo yaffe efulumye kyali kya maama era nebaza nnyo omukulu Abitex olw'ebyo byonna byasobodde okukola katusabe Katonda atutambulizaawo kaseera katono nnyo naye olaba nga waliwo enkyukakyuka ey'amaanyi nkwebaza nnyo mukama wange webalire ddala nenebaza abawagizi bange bannaaye mwebale nnyo nanjagalira kyali kya maama nga nange sinamanya kisha simanyi nakumanya owaayo wavuddewo okujja okuyingira mu muziki katandikira awo kati bibuuzo kuba obudde budduka mwebale nnyo mwebale ddala omuziki ngubaddemu era navudde muziki mukama wange yansanze nalaba omuntu eyeetaaga okwongerako omukono yansanze ndinzeka yasanze Serena group yonna yasanze Saudah baagala netuba nga twogerezeganya netukkiriziganya tutandika okukola tutemu luno lwe luyimba lw'olusoose olwo si lwe luyimba lwange olusoose nina ennyimba endala nyingiko ninayo lwetabeereyo ninayo nja kufuba ninayo ebirungo radio presenter ninayo guma nina ennyimba katwebuuze omuziki ogubaddemu kumala bbanga ki banga siddene nnyo banga siddene nnyo myaka gibalibwa bubalibwa Saudah tokolako mu Golden Production kyekyakuja mu Golden Production kumandabako mu Golden Production nentuuka nenvaayo neera omuntu wayinza okugamba nti kati mbaddeko wano kantambule nzireko wano siina nnyo nsonga yanzitayo nti oyagala okukola nganze Saudah ekibatu kisusse mu industry mwoli oba mwoba wangaalidde nije tweyanziza tulinamu abatega ekibatu abasajja nga bamakona baani ogenda kubakola otya ogenda kukola otya kubanga oyimbye oluyimba olugamba kyali kya maama kyo ne tukiraba kati awo yogera ekyo naye tetulina kyakikolera kiba gyendiza omuntu okukkiriza ebibatu oba okubigaana so ojjako mu industry ebibatu biri worldwide ojja kwesanga nga bannamawulire oba ba radio presenter oba ba directors oba ba musician ojjeko abo n'abalala ebatutegeera ebibatu so ebibatu byo twamanyira bimanyire kiri gye tuli okubanga okikkiriza ate kati munaye ŋŋamba abasajja bakusabiriza ne bakumayo kati byabulijjo munange siyinza gamba nti kika nnyo gyendi bintu bya bulijjo kati kiba gyendi okugamba nti kino kigende mu maaso oba tekigenda singa kibadde kintu nti kipyasi kirabangako nandigambye nti tekituisa naye tubitambulira musofa tobimanyi owaayo oluyimba lwoyimbye kugaba badde so proud of gyokabina kibumaama lwaki wayimbye weeyimbyeko nayimbidde buli muntu buli muntu alina maama buli muntu akkiririzamu ekyo kyalina Saudah twagala ogambye oli used okutega ekibatu ate ng'ennaku zino tulaba abayimbi abato abakayingira industry eno magezi ki g'obawa naddala nga gwe naawe wagiyingidde ng'oyingidde management ennene ng'eyo amagezi gembawa nange gentambulirako omuntu wakutega ekibatu kiri gy'oli oba okyagadde osobola okgenda nakyo oba tokyagadde after all future yo kati siina nnyo kyengenda bagamba nti abange ebibatu mubijjuke nemunagenda embaale nemunagenda embarala ebibatu mujawesa owaayi leero baatiddeeyo
owezezza emyaka emeka olinga omukulu olinga omuto obuzaabu ndi muto oli kito osinga Serena waffe. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Sooka otulambuliye ku migaso nannyini nnyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.